Abannayuganda bakyatutta nnyo. Abaana abawala ab'eggwanga lyaffe erya Uganda tukyafa nnyo. Bakyatutta nnyo, bakyatuwongayo nnyo, bagenda kutusaddaaka, bagenda tweyambululiramu. Olw'ensonga nti tulaga nnyo abasajja bano nti tuyaayaana okubeerako n'abantu abatuufu, batuwaseeko embaga, tubeereko mu maka g'abasajja, tuzaale ku baana, tubeereko mu bulamu obulungi. Omwo nno mwe bagenda okuyitira okutusaddaaka nga mwana muwala ono. Omunigeria yasaddaase muganda waffe Omunayuganda. Kankiddemu. Omusajja Omunigeria yasaddaase omwana omuwala Omunayuganda. Ng'ebyo nno biyitira mu so-called nkwagala, mu so-called njagala Banigeria, mu so-called bino bye batuwaanawaana. Abannayuganda be basinga, bayina amazzi mangi, bayina obubina bunene, bayina entumbwe, era babuguma, era baasika n'ebintu ebirala. Nammwe ne muyaayana ne mudduka emisinde ne mutandika okunoonya Abanigeria, not knowing nti abasajja bano Abanigeria bantu beeraguze nnyo. Abasajja bano Abanigeria batemu. Abasajja bano Abanigeria omukwano tebayina ogutali gwa nsi yaabwe, batera kwagala bakazi bava mu nsi zaabwe. Kati ffe bano abajja bakireereesi ebiseera ebisinga baba balina bye batwetaagako. Bw'aba tazze mu bulamu bwo kubugootaanya, kubaako kyakutwalako, kyakuferako, agenda kukuteeka mu byawongo. Babikola nnyo, kalibe mu ggwanga lyabwe erya Nigeria. Basaddaaka nnyo abaana abawala, basaddaaka nnyo abaana abato, basaddaaka nnyo abazadde. Olw'ensonga mudodo mwe batambulira, muddogo mwe batambulira. Kati ggwe genda ng'omanyi. Yenze Sheila Adita, subscribinga ku YouTube channel yange, kwata mu notification bell nga buli video nayo gyenteekayo ekutuukako. Nga video bweziti zembatereddewo wano eno gy'ogenda okuba nga toyina kusubwa naddala ng'oli mwana muwala. Kati sooke tugigenda mu mangu ate era tukomewo. Abasajja Abanigeria bagenda kubasaddaaka babamalewo we muteegendereze. Anti mwayiza omuze mubawulira nga babawaanawaana. Abawala Abannayuganda balungi nnyo, bampisa, we are dating Ugandan women. Ne mufa amalobba nga muwulira mwagala kulipira. Bagenda kubasaddaaka nga we basaddaase mwana muwala oyo. Mwana muwala oyo bamusaddaase omusajja Omunigeria gw'abadde abeeranga naye mwana Munnayuganda wa wano n'omulambo gwe tegunnakomawo. Famire ye eri mu inbox yange ewanjaga. Era bwe banaafuna omukisa ne bagezaako okuba interview, wabaayo YouTuber yenna ayagala ogenda okubajjako interview, jangu mu inbox yange ngenda kuwa contact. Naye nga basazeewo balabule abawala Abannayuganda mwenna abali e Dubai, abali e Saudi Arabia, abali e Turkey. Kuba muwala waabwe yali Dubai, ono omusajja omubogo n'amutwala e Turkey ng'amaze okufuna ebyawonga ewaabwe n'amusaddaakira eyo ng'akozesa mwenge. Ne video proof agiyina, naye omuwala teyategeera nti teyategedde nti musajja ye yamusse. Bano bakitegedde nga waliwo abawadde obubaka ate nga naye mu Nigeria ng'alabula mikwano gye Eminayuganda. So bannange abawala Abannayuganda mwenna abali eyo mwegendereze ne warning. Bwe naaba nsobodde nja bakolera story eyo ngiteekeyo, naye ng'omuwala yoyo ne video ndowooza mugirabyeko omusajja ng'amutabulira ebintu mu mwenge. Goba otya ng'owa omuntu omulwadde omuwa mwenge gw'omuwanywe, bamuwa ebiragalalagala biteeke nga mu mwenge abinywesa omuwala mpaka we yafudde, ng'omuwala ali mu buliri afa naye nga tamutwala mu ddwaliro ng'amugamba kimu, drink you will thank me later. Mpaka omuwala we yafudde, omusajja n'abula, yamaze okukola saddaaka ye. Muli eyo mulibbira abasajja Abanigeria. Bano abantu beeraguza nnyo temuyina okumanya. Bategeera nnyo ebyobuwangwa naddala biri eri ebya bagayita batya, ffe waffe wano eno tugayita mayembe ga kifaalo. Babitegeera nnyo okubasinga. Mwijjukira muli bitooletoole, muli ku bintu by'abazungu okufaako obufi. Bwe muteegendereza bagenda kubasaddaaka babamaleyo, ekyo nkimaze. Story enaaba njagadde ngenda kikola mu vidiyo eziddako. Amawulire ge gavudde eyo e Bulaaya mwana muwala gye yali agenze okukolera, teekako ge gali mu ggwanga lyaffe erya Uganda olunaku olwaleero. Oyo omwana muwala ku ffiga yeeyo yonna ku mabina gaago gonna mugenzi essaawa zino, naye ng'omuntu eyamusse musajja.
era ng'obutambi bungi nnyo omwana ono bwe yakola nga tannaba kufa ng'alina oyo omusajja. Obutambi nga bali mu bifo ebisanyukibwamu, obutambi nga bali mu buyumba bwe basulamu buloogi, obutambi nga beekolaakola byonna ebiriyo n'ebitaliiyo, ng'agezaako okulaga abantu nti ali mu mukwano. Naye guess what? Omusajja gw'abadde ayagala, gw'abadde amanyi nti yafuna, gw'abadde amanyi nti yamulabirira, gw'abadde amanyi nti agenda tandika naye future, ye yakomekkereza obulamu bwe. Ono nno we yamusse ate nga yamuttidde mwenge. Era nga ne vidiyo eyo mwana muwala yagikwata lwakuba obutambi obumu bwesisittaza tetugenda buteekayo. Bwe yamaze okumutta n'akakasa nti ono afudde, ye ne yeeyongerayo. Wabula mukwano gw'omulenzi muyinza okumbuuza wabitegedde otya, omanyi osala ebigambo bula. Mukwano gw'omulenzi ye yavuddeyo n'abeera nga asindika obubaka ng'ayitira mu TikTok omu ow'amaanyi mu ggwanga lyaffe erya Uganda, n'amugamba wooninga abaana abawala ab'e Uganda bave ku basajja ba Nigeria. Era n'amugamba nze ndi mu Nigeria, naye wooninga abaana abawala mu ggwanga lyammwe erya Uganda beesonyiwe abasajja aba Nigeria. Era n'amutegeeza n'amugamba oyo omuwala teyafudde bufi nga mmwe mulowooza, wabula mukwano gwange yamusse. Era n'amusaba n'amugamba kuuma identity yange, don't expose me bantu kuntegeera, wabula eno kanjikole nga warning era njikole nga okutaasa abaana abawala abalala abasigadde. Kati awo ayina amatuwulira, atayina matu biyiteko. Naye stories bweziti tutera okuzireeta ku media ng'abasaaga, naye tuba n'ekigendererwa. Tuba n'ekigendererwa kuyigamu, tuba n'ekigendererwa kumanya bantu balala engeri gye batambuzamu obulamu bwabwe, kubanga we tubagamba okwegendereza, you cannot, tosobola kwegendereza bulamu. Obulamu tebabwegendereza. Okeera ku makya ng'oli mulamu, n'otuuka olw'eggulo ng'oli mufu. Oyinza okubeerawo ne banno nga munyumya, mu sekendi emu ne bakubika nti ofudde. Obulamu we butyo we butambula. Naye ate era gwe ng'omuntu oyina okwegendereza ebintu ebimu n'obyerekereza. Nabawaako story, kubanga omuntu omulala ayinza okuŋŋamba ne Uganda gyebiri tebiri Nigeria yokka, kituufu. Nabaleetyako story y'omukyala eyali yeetunda neiba wange, nga yeetunda kabalagala eyo. Omusajja omugagga najja n'amupaakingako n'amutwala. Bwe yamutuuse waka yamugamba ngenda kuwa ssente zonna z'oyaayaanira mu bulamu, naye nina omulimu gwe njagala onkolere. Sikuyise wano kukwebakako, era togenda kunneebakako, wabula ngenda kuwa omulimu omulala ogugenda okugaggawaza. Ono ogukola n'akkiriza. Mukazi wattu aba ali awo nga bamuyita bamutwala mu kisenge ekinyirira ekirimu buli kimu, ne bamugamba okugula odrop gye yaggula nga mulimu omukyala. Ne bamugamba agenda kumunaaza, era bwe batyo ne bamusitula ne bamuteeka katanda n'atandika okunaaza omukazi. Naye ng'omukyala gwanaaza yafa dda, nga anazza mulambo azenmayiti. Bwe yamala okugunaaza n'agukaza bulungi, n'agusiiga ebizigo, n'agukuba pafyumu, n'agusanirira enviiri, n'agwambaza ne baguzzayo mu odrop. Omusajja n'amugamba lembeka ago amazzi g'onaazizzaamu oyo togayiwa, galembeka ogateeke mu kataasa kano ogaleete. Mukazi wattu naye kye yakola n'agatwala ew'omusajja. Omusajja n'agamunywesa n'amugamba ganywe paka we gaggwamu. Omukazi wattu n'anywa amazzi, amala n'amugamba genda oganaabe. Mukazi wattu n'anaaba. Omusajja n'amuwa ensawo nnamba eya ssente n'amugamba toyogera, w'olikyogerera w'olifiira. Mukazi wattu ebbanga lyayitawo yeggalidde mu nnyumba, emirembe gimuweddeko,
myezi 6 gyayitawo n'ayogera ekyama era olwamala okukyogera we yakalira. Awo wenkugambira nti abantu mu nsi bazibu, bayina engeri gye bafunamu ssente zaabwe, bayina engeri gye beebeezaawo, bayina ebintu ebibatigomya. Gwe nga naawe ogenda ogwa mu ekyo. Saabaana abawala temudduka nnyo sipiidi olw'okuba mulina bye mwetaaga, olw'okuba olina shortcut ey'okufunamu ekintu ky'oyagala mu bwangu. Twala obudde bwo. Ekintu kyonna ky'olina okufuna mu bulamu Katonda yakikutegekera. Ekitali kikyo tojja kukifuna, wabula ojja kufuna mu bizibu. Kansuubire nti vidiyo eno egenda kukuyambako nga gwe omwana omuwala. Mbaagala nnyo. Subscribinga okwate ne ku notification bell nga buli vidiyo yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi. Mbaagala nnyo.